ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون الله سبحانه وتعالى قام ولقد تركنا منها توارك مشاريكو oluvannyuma lw'okukizikiriza ayatan bayinatan essomo ery'enkukunala nga mulimu ebyokuyiga ebirabwa n'ayonka liqaumin yaqiluun eri abantu abalina amagezi. Singa naffe ku mulembe guno tubadde tulina amagezi twali tunuulidde ebyafaayo ebyo ebyaliwo ku mulembe gwa Luutu alayhi salaamu, ekigambo ekyokulya ebisiyaga kyali badde nga Allah subhanahu wa ta'ala akitutaasa nga tekyetaaga na kuteesaako. awe twebaliza omukulu w'eggwanga Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawendowooza edda mu bannaffe abazungu ng'abagamba nti kalica yaffe wano ng'abaddugavu empisa eyo mu butuufu tetukolagana nayo wabula mpisa ya bugwenyufu mu ndaba y'ebyobuwanga ebyabaddugavu. Allah subhanahu wa ta'ala ekikolwa ng'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukisima ku mukulembeze n'abeera nga akimufuulidde ekyokubeera nga yensibuko y'okwagalibwa kw'abantu abasigadde olw'okubeera nti alwanyisa embeera eyalwanyisibwanga ba anbiya alayhimu salatu wassalaam. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإلى مدين جكرات مدين أخاهم شعيبا تواتما يومغاندا وابو شعيب عليه السلام nitumutumira abantu be Madiana agende naye abeere nga abasomesa amateeka ga Allah. Faqala n'agamba ya qawmi bantu bange u'budu llaha mubeere nga musinza Allah warju lyawma al-akhira mubeere nga muyina essuubi ku lunaku lw'enkomerero singa munaaba mumusinzizza ne mumutya nti mujja kubeera nga mwesiima. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin muleke okubeera nga musaasaanya mu nsi muno obwonoonefu era n'okutambula mu ngeri yo abantu abonoonefu abasaasaanya kazambi mu nsi eno Allah kyatayagala. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فكذبوه bamulimbisa ne babeera nga tebakkaanyizza naye nga bo basigadde ku mbeera yaabwe nga sibeeteefuteefu kukyusa. فأخذتهم الرجفة Allah n'abaleetera ekikankana Allah n'abaleetera okukankanyizibwa kw'ensi n'abeera nga abataddeko ensi eno n'ekankana. فأصبحوا نبكي سنشا في ديارهم ما ينبغاوي جاثمين nga jemirambe juwedde mirimu. Allah subhanahu wa ta'ala yabaleetera musisina akwata ensi eno n'abakankanya n'abayugumya ne babeera nga bukeesezza enkya nga bonna bafuuse emirambe juwedde emirimu. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وعادا جكر بانت بعادي وعادا جكر بعاد الله بيتمر من نبي وهود عليه السلام. وثمود جكر بثمود الله بيتمر من نبي وصالح. وقد تبين لكم توابا ينجد min masakinihim mu byalo gye baali n'ebibuga byabwe n'amaka gaabwe gye gaali gye baali balidde obutaka nti ebyaliyo tebyali birungi era enkomerero ya byonna baagenda okuwunzika nga Allah subhanahu wa ta'ala abajeemu abasaanyizzaawo. Wazayyana lahumu shaitaanu sitaani yali ebawundidde a'maalahum emirimu gyabwe emibi nga bo balaba nti gye basaanidde okukola gye emirungi. fasaddahum an sabiili n'ebeera nga ebawugudde ne bava ku kkuba ettuufu eryasomesebwanga bannabbi baabwe. Wakanu mustabsirin baali baalagibwa dda amazima naye ne batasobola kulaba amaaso gaabwe nga beefudde bamuzibe n'amatu gaabwe ne beefuula bannampulira zzibi. Allah subhanahu wa ta'ala n'abanyiigira nabo n'abasaanyaawo buli omu nga bwe yali yasalawo dda mu kugerako okwedda. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقارون جكر قارون يليوم غاغا كمرembe gwa Firaawo
wa firawuna ajjukira ne firawo yalina obufuzi obw'enjawulo obwamuleetera okwemanya n'atuuka okweyita Allah wa waggulu. wa Haamaana ajjukira ne katikkiro we Haamaana oba minisita we eyali omusajja omwonoonyiruku lwenga mukama we. walakad jaahum Muusa bilbayinaati, Musa yali yabaleetera dda amateeka ag'enkukunala agannyonnyola obutuufu bw'ekyo kye bateekwa okugoberera. fastakbaru fil ardi, ne beekuluntaliza mu nsi muno ne beetwala nti banene ku mateeka ga Allah. wama kaanu sabiqiin, eky'omukisa omulungi tebaasobola kumalako naffe era tebaasobola kutusumattuka. abo bonna buli omu yafuna omugabo gwe Allah subhanahu wa ta'ala n'abajjawo. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكلا بنبو ولد تجت ونميا بقارون بفرعون وهامان ولوط، أبانت بالوط، أبانت بنوح، أبانت بإبراهيم، أباغانو ككريز، أبا عاد، أبا ثمود، أبا عاد، أبا ثمود، أبو بنا الله قانت فكلا بنبو ولد تنمياكو وقرواو أخذنا بذنبه buli omu twajjanga tumukwatako nga tumubonereza olw'ekyo kye yabanga akoze ekinyiza Allah. faminhum, mwali mubo man arsalna alayhi hasiban, gwe twasindikira kikuŋŋunte yali asitula n'amayinja, nga be basajja abaafa ku mulembe gw'abaadi abaafa ku mulembe gwa Hud. wa minhum, ng'ate muli mubo man akhadhatuhu sayha, oyo gwe twaleetera oluboggola. Allah subhanahu wa ta'ala namuzikiriza ng'aba Thamud, abantu ba Saleh. wa minhum, mwali mubo man khasafna bihi al-arda, oyo gwe twasaanyawo n'okumiribwa ettaka nga Karuna yali omugagga ku mulembe gwa Firawo. wa minhum, ate mwali mubo man akrakna, abo be twazikiriza n'amazzi baafa mataba nga abantu ba Nuhu alayhi salam. wama kana Allahu liyadhlimahum, tekyali nti Allah subhanahu wa ta'ala yabazikiriza mu ngeri ya buli azaamaanya, walakin kanu anfusahum yadhlimun, abantu abo ddala mu butuufu be baali balyazaamaanyiza emyoyo gyabwe okugaana okubeera ku mugendo n'okugoberera bannabbi baabwe. ensomesa gye baaleete yali erabika nti ebateeka awali okusiima kwa Allah. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اكفانا نشابان توابو اتخذوا من دون الله أولياء، abateeka w'ekyokusinza atali Allah ne babeera nga basinza amasanamu nti ge gajja okubamalira ebizibu byabwe n'okubataasa. kamathali al-ankabuuti, bafaanaganako ekifaananyi kya nabbubi. Allah subhanahu wa ta'ala agenda okuleeta ekifaananyi kino okirabe ng'alaga nti ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala tebiina kye bisobola kumalira muntu n'akamu n'akeddagala. agambye nti bafaanaganako ekifaananyi kya nabbubi mu ngeri bweti. ittakhadhat baitan, ejja ne yeezimbira ekizimbe. nabbubi ejja n'ezimba ennyumba. wa inna, ng'ate mazima ddala kimanyiddwa, awhana albuyuti, enju esinga mu nju ku nsi kuno kwonna okuba ennafu n'enjabayaba nga teyina ddala mu butuufu maanyi, labaitul ankabuuti, enju ya nabbubi. kubanga n'omwana omuto agizimbula n'ekiwuka kisobola okugitwala, naye ejja n'esiba enkoba n'esiba ne waya, nga yeemanyi nti ezo waya zeesibisa mitayimbwa, naye nga ddala mu butuufu y'enju erabika nti ekkaanyizibwako mu bunafu bwayo nga tewali ayinza kubeera nti ajaawukanamu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwakubye ekifaananyi nti abantu abasinza ebitali Allah nga basuubira nti bijja kubamalira ebyetaago byabwe, bafaanana ne nabbubi ng'asuubira nti ennyumba eyo esobola okumutaasa singa embogo eba eyiseewo, ng'esuubira nti ewuzi ezo zisobola okukwata embogo n'etasobola kubeera ng'emenyawo ekizimbe ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala akulaga obunafu bw'ebisinzibwa
nti ddala mu butuufu tebiina kye biyinza kukolera muntu nga nabbubi bwe yeeyunula n'ennyumba, naye ng'ennyumba gye yeeyunudde nayo y'enju esinga okubeera ennafu ku nsi kuno. law kaanu ya'lamuuna, baali tegedde singa baali baakutegeera nti ddala mu butuufu ebintu ebyo binafu, mu bunafu obwenkanira ddala enju ya nabbubi, nga tekisoboka n'akamu n'akeddagala kubaako kyeyinza kubeera ng'eziiza ku ekyo ekiba kisobodde okubeera nga kigikola ki, nga kigisaanyaawo. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. إن الله مزمع الله يعلم أمني برونجي nti ma yad'una min dunihi min shay'in, nti abo basinza ebyo ebintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu tebalina kye basinza n'akamu n'akeddagala. Bamala biseera byabwe era bamala budde bwabwe, kye basinza tekiriyo mu butuufu bw'okubaayo. wa huwa al-aziz, Allah ye mutuufu w'okusinza oyo atawangulwa nnyini maanyi, al-hakimu ate atakola nsobi. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Allah agambye watilka al-amsalu, ebifaananyi eby'ekika ekyo, nadribuha linnaasi, tuzze tubikubira abantu tusobole okulaba nti abantu bategeera. wama yaqiluha, naye tebasobola kubitegeera illa al-alimun, okujjako abamanyi. omuntu amanyi ebifaananyi byaffe tekimutwalira budde kubeera ng'abirowoozaako ategeererawo, naye omuntu atamanyi era asigala tamanyi era asigala tategedde, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala aba amuzibye amaaso nga talaba n'amatu nga tawulira. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. خلق الله السماوات، الله يكون الجرو، والأرض بالحق، ننسنا جكورانغا ينسونغ انتوفو ينما الدلا يلياكم السنزا. وكبا abantu befudde abantu befudde bannampulira zzibi, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala ekyamugoze eggulu ne kimukoza n'ensi kubeera nga bituweereza ate ffe tusobole okumusinza. inna fi dhalika la aya, mu ebyo bye twogera mulimu ebyokuyiga, mulimu essomo ddene nnyo lilmuminin, eri abantu abasazeewo okubeera abakkiriza. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، abantu genda ng'obasomera ebyo bye tukussizzaako nga bubaka obuli mu kitabo kyaffe kino Qur'ani, bibasomere, tobaako ky'okusika, tobaako ky'osirikira, bijjeeyo mukasa n'ekirungi kyonna ekibatiisa, ekirungi kyonna ekibasanyusa, oba ekyo kyonna ekibatiisa, byonna byanike mukasa n'ayagala akkirize. wa aqimi salata, genda mu maaso ng'oyimirizaawo kusaala. inna salata, mazima essala, tanha, eziiza omuntu aba agisadde, anil fahshayi, okukola amazambi amanene agajja n'enviiri ku mutwe, wal munkari, n'amazambi gonna agasigaddewo mu butono bwago ne mu bunene bwago. wala dhikrullahi akbar, naye ejjukira okitegeere nti bwe mwogera ku Allah nga muli mu swala, ne mwogera ku Allah nga muli ku azikaari zammwe, mukijjukire nti ate ye Allah subhanahu wa ta'ala enjogera gy'aboogerako esingawo obunene. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wala dhikrullahi akbar, enjogerako Allah gy'aboogerako oluvannyuma lwammwe okumwogerako ate yesinga obunene. wallahu ya'lamu ma tasna'un, Allah amanyi bulungi byonna bye mukola, tewali kye yeetaaga kubuulirwa. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولا تجادلوا تمكبيانغي mpakamu abasiramu أهل الكتاب abantu abaweebwa ebitabo nga mmwe temunnaweebwa, illa okujjako billati hiya ahsan, nga muyise mu njogeraganya esinga okubeera ennungi ey'okukkaanya. omuntu ng'omubuulira mu mukwano, ng'omusendasenda okubeera nti akkiriza mu ngeri etali yakumuvuma. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti singa ahlul kitab,
omuntu akkiririza mu kitabo ekitali Qur'an ajja gy'oli ng'alina byakwebuuzaako mu ngeri y'okumuyigiriza oba okwebuuza obeereko ky'omutangaaza. Leka kubeera ng'omuboggolera n'okubeera ng'omugamba ebigambo ebijja okubeera nga bimunyiiza. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala twogera ebigambo nga birungi ebijja okusobola okumusikiriza gye tuli, illa okuggyako mpozzi alladhina zalamu minhum, abo abalyaza amaanyi mu bo, nga ddala mu butuufu olaba nti tabuuza kwagala kuyiga wabula ayagala kubeera nga vvoola buvvoozi, ng'era omulamu agwo ayagala kubeera nga ajja mu poyinti ezibeera nga zijerega ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo si nsonga osobola okwogeraganya naye ebigambo ebirabika nti bikawumuuko era biyinza okuba ebisongovumuuko asobole okutereera mu layini. Waqulu amanna billadhi unzila ilayna, abantu mubategeeze mubagambe nti ffe tukkiriza byonna ebyo ebyakisibwa gye tuli nga biyita ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa unzila ilaykum, era tukkiriza bulungi ebitabo byammwe ne bannabbi bammwe abassibwa, ebitabo ebyassibwa gye muli ne bannabbi bammwe abaabireeta bonna tubakkiriza ffe situsosola wakati wa mubaka mu babaka ba Allah bonna. Wa ilahuna wa ilahukum wahidun, katonda waffe asinzibwa, omusinzibwa waffe n'omusinzibwa wammwe ali omu ye Allah subhanahu wa ta'ala. Bannabbi bammwe bwe batyo bwe baasomesa. Wa nahnu lahu muslimun, era oyo gwe tubagamba ffe gyali ye wali obujeemulukufu bwaffe bwe tujeemulukukira era gwe tuwuliriza, tetuwuliriza bigambo bya muyivu yenna okuggyako ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala bye yayisa ku lulimi lwa nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abitutuusaako. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وكذلك بوجهت أنزلنا إليك الكتاب توسجولي بالنبي محمد اجتبوا في القرآن. فالذين آتيناهم الكتاب أبانتوا أبو بتواوي اجتبوا في القرآن. الله سبحانه وتعالى وانا يقرأ بسجى باوي بيبتابو. فالذين آتيناهم الكتاب أبابات سوكاو bitwa ababatu sokawo Allah bayogerako ng'agamba nti abo bitwawe ekitabu ekyasooka nga gwe Muhammad tonnaba kufuna kino Qur'ani kyoyina yu'minuna bihi, mulimu abasajja abakkiririza ddala mu abo abasookawo abakkiririza mu kitabo kino kye tukuwadde, olw'okubeera nti ebitabo byabwe byali byakulangira nga byakwogerako. Ng'omusajja gwe tumanyi obulungi Abdullah ibn Salam yali musajja akkiririza mu bitabo biri ebirala, ne Salman al-Faris nga baasoma bwina akwatagana ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bitabo byabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yajja era baasala busazi kkubo ne bamukkiriza ddala bulungi nnyo awatalina kubeera nga baamulwanyisa. Bo baamanya bumanya nti yo nabbi ono gujjo gwe basomako. Wa min haulai man yu'minu bihi, ate ne mu abo bowangala nabo abawarabu abakuraishi abakuyigganya abasinga obungi nga baagala okugoba mu Makka, ate nabo 10 nga bwe tutakyawo omu nabo mulimu abakikkiriza. Mu ba ahlul kitaabi abali bakkiririza mu bitabo ebikadde mulimu abakukkiriza. Ate wa min haulai ne mbawarabu abo bowangala nabo awo mu Makka tugambye 10 bwe tutakyawo omu man yu'min bihi mulimu abakikkiriza. Wama yajhadu bi ayatina, tewali asobola kuba kifuba ku mateeka gaffe illa alkafirun, okuggyako abakafiri abannamaddala. Naye abatali bakafiri bannamaddala bafumiitiriza enkomerero ya byonna, ogenda okulaba nga basaza eddiiro ne babeera nga bakkiriza Qur'ani. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب Muhammad sallallahu alaihi wasallam tobadde mabegaawo ng'olina ekitabo kyonna ky'obasomera. Tubadde tetunnabakuwa Qur'ani nga tolina kitabo ky'osimbula mu bwino nti bwino omusoma nga omujja eri Allah subhanahu wa ta'ala obamutuuseeko. Ekirabo wangadde nabo bakimanyi bulungi nti tobaddeeko na kitabo kyonna ky'ojja mu bwino ng'obamusomera nga Qur'ani ero ebadde tennabakukka gy'oli. Wala takutuhu biyaminika, tobadde nga olina ekitabo kyeweewandiikira n'omukono gwo ogwa ddyo nti gwe wakiwandiika, tomanyi kusomera tomanyi kuwandiika. Idhan, naye singa bwe kityo bwe kyali nga wali omanyi okuwandiika ng'olinawo ekiwandiiko kye wawandiika, obanga waliwo ekitabo ky'obadde ojja osoma olubereberye olwo nga Qur'ani tennaba kujja, n'omala ate ofuna Qur'ani n'ogibagamba nti kino ekitabo kyekyange ddala, lartaba almubtiluun, baali badde babuusabuusa abo aboonoonyi abatayinza kukkiriza, baali badde abantu abakyamu nga babuusabuusa ne bagamba luli watujjiranga bwino mu kitabo gundi ate kakati wuuno oleese ekitabo ekirala.
gwadule badde otusomera mu byewawandiika ate kakati wuno otugamba nti waliwo ekizze. Singa wali olina ekitabo ky'osoma olubereberye oba singa wali owandiise ekiwandiiko kyonna ng'okijja mu bwino ate oluvannyuma n'omala oleetayo Qur'ani, baali badde nga abakyamu babuusabuusa mu ebyo by'osomesa n'obutuufu bwabyo. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل سيشوكا هو آيات بينات قرآن متيكا غفا غالي كريا agali mukasana aganyonnyola ensonga buli muntu n'agitegeera bulungi. fi suduri alladhina utul ilma, Allah yakitereka mu bifuba byabo be yawa okumanya. Ogisanga nga abamanyi Qur'ani bagikwata mu mitwe, ogisanga nga abantu bonna bakola kaweefuba okubeera ng'ekitabo ekyo bakiteeka mu bifuba byabwe bakitegeere. wama yajhadu bi ayatina, teri ajja kuggula lutalo ku mateeka gaffe illa adh-dhalimun, okuggyako abalyazaamaanya. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقالوا abantu boogera bulijjo nga bagamba nti lawla unzila alayhi ayatun min rabbih, kale singa Muhammadi ddala mubaka wa Katonda lwaki tebamussaako byamagero ebiva eri Katonda w'oyo naffe ne tumulabako ebyamagero nga bwe gwali ku bannabbi abalala. Kul bagamba obaddemu innama al ayatu inda Allah, mazima ekikwatagana n'okussa ebyamagero ebyo obuyinza bwa Allah nze sikiinaako obuyinza. wa innama ana nadhirun mubin, mazima nze ekinkwatako ekyannama ddala kwe kubeera omutiisa ow'olwatu nga mbatiisa nti bwe munaaba mujeemye mujja ggwa ku buzibu olunaku lw'enkya. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم أباب تشباملا وكبانجي ekyamagero anna anzalna alayka alkitaba, anti mazima ffe tukussizzaako ekitabo ekyo tekibamala. yutla alayhim, nga kisomerwa kubo buli lunaku lunye, tekibamala okubeera nti kyekyamagero ekivudde eri Allah. inna fi dhalika la rahma, mazima mu kitabo ekyo mulimu okusaasira kunene nnyo. wa dhikra, n'okubuulirira liqawmi yu'minuun, eri abantu abanaaba abakkiriza bajja kubeera nga bafuna okusaasira kwa Allah olw'okwebuulirirako beebuuliridde ne bakyusa ku mpisa yaabwe n'enneeyisa, bajja kutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala balabe kusaasira kwe. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قل bagambe kafa billahi baini wa bainakum shahida, Allah mmala okubeera omujuliza ali wakati wange ne wakati wammwe nti ye mujuliza njulira nti nvudde gy'ali n'ekitabo kino yakimpadde. ya'lamu ma fi samawati wal ard, Allah amanyi ebiri mu ggulu ne mu nsi, teyeetaaga kubuulirwa. walladhina amanu bilbatil, naye abantu abakkiririza mu bintu ebikyamu. wakafaru billahi, ne bawakanya Allah subhanahu wa ta'ala, ne bagamba nti ddala Allah subhanahu wa ta'ala si yasaanye okusinzibwa okuggyako nga tumusinza tumugasseeko. ate ne bamuwakanya nti Allah subhanahu wa ta'ala si yantumye n'ekitabo kyampadde si kike. ulaika humul khasiruun, abantu abo be bajja okuba kuloosa ennene ku lunaku lw'enkya. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. yasta'jilunaka bil'adhab, bakusaba obaleetere ekibonerezo mu bwangu ne beerabira nti wa inna jahannama, mazima omuliro jahannama la muhitatun bilkafirin, gujja kwetooloola abatakkiriza. bagulabe nga guli wansi w'ebigere byabwe, bagulabe nga guli waggulu ku mitwe gyabwe, bagulabe nga gubabugaanye ntamu ebugaana muliro. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagamba yawma yaghshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim, balindirire ekiseera Allah subhanahu wa ta'ala bw'agenda okubabikka ekibonerezo nga kiwi waggulu ne wansi w'ebigere byabwe, nga tewakyali asobola kwetaasa baleke kubuukana kiwagu ng'enkota ejja eya jahannama. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. yasta'jilunaka bil'adhab, bakusaba obaleetere ekibonerezo mu bwangu ne beerabira nti wa inna jahannama, mazima omuliro jahannama la muhitatun bilkafirin, gujja kwetooloola abatakkiriza.
bagulabe nga guli wansi w'ebigere byabwe, bagulabe nga guli waggulu ku mitwe gyabwe, bagulabe nga gubabuganye ntamu ebugaana muliro. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagamba, yawma yaghshahumul adhabu min fawqihim wa min tahti arjulihim, balindirire ekiseera Allah subhanahu wa ta'ala bw'agenda okubabikka ekibonerezo nga kiwi waggulu ne wansi w'ebigere byabwe, nga tewakyali asobola kwetaasa baleke kubuukana kiwagu ng'enkota ejja eya jahannama. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يوم يغشاهم العذاب Allah agamba nti mujjukire ekibonerezo bwe kijja okubeera nga kibabuna, kibabikke bonna, kibabukale. Min fawqihim, waggulu waabwe nga bwe batunula balaba muliro. Wa min tahti arjulihim, wansi w'ebigere byabwe bwe batunula balaba muliro. Wa yaqulu, nga bwe babagamba, dhuuku ma kuntum ta'malun, nga malayika zibagamba, ng'era malayika ebabonereze bagamba, nga ne Allah subhanahu wa ta'ala abalumiriza nti dhuuku mukombeeko ma kuntum ta'malun, kumpeera y'ebyo bye mwajjanga mukola ebitaasanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا abaddu bange abakkiriza, inna ardi wasi'atun, ensi yange eno gye mulaba ngazi, fa iyaya fa'budun, nze nzekka gwe mbamusinza. bw'obeera nga wonsinziza tolinaawo mirembe, beera ng'osenguka gy'onoosengukira ojja kusangayo emirembe n'obubudamu, naye ng'ekikulu kubeera nti onsinza. ensi yange ngazi, noonya w'ofunira eddembe, onsinze mu butuufu bw'okunsinza. kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. kullu nafsin, buli mwoyo gwonna gw'olaba ku nsi guno, buli mwoyo gwonna gw'olaba ku nsi kuno ogutambula, buli muntu yenna gw'olaba atambula, dha'iqatul maut, ajja kukomba kuwalumbe. thumma, oluvannyuma ate lw'okumala okufa ng'omuntu amaze ebbanga ddene mu ntaana ye, ilayna turja'un, gye tuli gye mujja okuzzibwa tutunule mu nkola y'emirimu gyammwe. Allah subhanahu wa ta'ala atukakasizza nti buli muntu waakufa, ate buli muntu ajja kulipootinga mu maaso ge batunulire enneeyisa ye nga bwe yali ku duniya. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. والذين آمنوا ababakkiriza وعملوا الصالحات ne bakola emirimu emirungi ku bulamu bw'ensi, bwe balibeera nga bamaze okutuuka mu maaso ga Allah nga yasiima bye baakola, Allah ategeeza lanubawwi'annahum min aljannati ghurafan, tugenda kubateekerateekera mu jjana zaffe ebisenge ebirungi, tajiri min tahtiha al anhar, mu jjana zaffe ye wali ebisenge ebirungi ng'eriyo emigga egikulukuta, khalidina fiha, bagenda kubeera mu jjana ezo nga beeyagala obugenderevu n'obugenderevu, teri kufuluma omuntu aliba agiyingidde. ni'ma ajrul amilin, eriba mpeera nnungi nnyo egenda okusasulibwa abo abaakola emirimu Allah gye yasiima. alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. alladhina sabaru, be baabagumiikiriza ne babeera nga basobodde okugumira enjala ne basiiba Ramadan, ne beerekereza ssente zaabwe ne bagumiikiriza, ne baleka bizinesi zaabwe ne bagenda mu hijja, ne bagumiikiriza ne bagenda basaala, ne baggala amaduuka gaabwe ne bava ku booda zaabwe, ne babeera nga balaze obugumiikiriza mu bika eby'enjawulo. wa ala rabbihim yatawakkalun, ne babeera ku nsonga zaabwe zonna eri Allah waabwe gye beesigamidde okubamalira ebizibu byabwe, wamu n'okubeera nga gwe basaba era nga gwe beesigamidde mu ngeri zaabwe zonna. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأين من دابة ebitambula ku nsi kuno bingi nnyo, la tahmilu rizqaha, ebitasobola kubeera nga bisitula riziki zaabyo zibiryeko ate ziterekeko. bingi nnyo ebitambula ebiteevunya ku lubaati lw'ensi eno, la tahmilu rizqaha, ebitasobola kubeera nga bisobola okubeera nga biwanirira riziki yaabyo. Allahu yarzukuha, Allah yabigabirira. okugabirira kwabyo nga kuli mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala yabitetenkanyiza, naye nga byo tebisobola kwetetenkanyiza riziki yaabyo. Allahu yarzukuha, nga Allah subhanahu wa ta'ala yabitetenkanyiza
riziki gye bigenda okukozesa bingi nnyo ebiri ku nsi, ebiwuka, ebinyonyi ebyennyanja, ebisolo, abantu, ebitonde bingi nnyo ebiri ku lubaati lw'ensi eno. La tahmilu rizqaha, nga tebisobola kutetenkanya riziki yaabyo. Allahu yarzukuha, nga Allah yabigabirira. Wa iyyakum, nammwe kennyini abantu, nammwe temusobola kubeera nga mutetenkanya riziki yammwe ku ntegeera yammwe n'amagezi gammwe. Wa iyyakum, nammwe kennyini Allah subhanahu wa ta'ala yabatetenkanyiza riziki yammwe nesobola okubaawo. Gwayagadde okuba omugagga n'aba omugagga, nga tatunuulidde ekyo bwe kyosuubira, ate gwayagadde okubeera omwavu n'amufuula omwavu nga tafuddeeyo. Wa huwa samii'ul aliim, Allah yo yawulira ate amanye ennyo, talina kye yeetaaga kugamba nti kino kitegeere bw'oti oba kino kiwulire kiri wano ne bwe kiti. Awulira amaloboozi g'ebyo ebyetaaga okulya, ate abimanyi bulungi ebitannaba kufuna riziki, talina kye yeetaaga kubuulira wadde mummwe abantu oba ebitonde ebirala. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. ولئن سألتهم سنغو مرانو بابوزا abantu abo abalina olugezigezi ku Allah subhanahu wa ta'ala abaganyo mumatira n'okumukkiriza nobabuuza nti man khalaqa samawati wal arda, mwe mukulowooza kwa mwani yakola eggulu n'ensi. Wasakhara shamsa wal qamara, n'atugondeza enjuba n'omwezi nga bituweereza mu budde bwe tubisuubiriramu era nga budde obwo mwe bijjira. La yakulunna Allah, bajja kuddamu nti yakula ebyo ye Allah. Fa anna yufakun, Allah ateke yeebuuza nti ate butya bwe mutagalatagala ne muwuguka ne muva ku nsinzi entuufu oluvannyuma lw'okubeera nga muwadde obujulizi nti ebyo Allah subhanahu wa ta'ala ye yabikola. Allah subhanahu wa ta'ala bwe muba nga mukakasa nti yabikola, kyalibadde mu bwesimbu nga yasaanye yekka okubeera nti asinzibwa. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. Allah subhanahu wa ta'ala yugo tukusomesa yabsutu rizqa liman yasha'u, yagaziriza ebyenfuna gwayagala nga tatunuulidde buyivu bwe n'amaanyi ge, nga tatunuulidde lulyo lwe na kika kye. Allah n'agaziriza riziki oyo gw'aba ayagadde min ibadihi, mu baddu be. Wa yaqdiru lahu, ate n'afundiza oyo gwayagadde riziki ye. Wano jjo lyabalamu omusajja yadduse buddusi misinde kiprootiiki. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugaggawaliza mu mwezi gumu, n'abantu be ne bagaggawala, naye nga tatunuulidde buyivu bwe, tatunuulidde mu kitundu gy'ava, tatunuulidde lulyo lwe. Allah yabsutu rizqa liman yasha, agaziya riziki ng'agigaziriza oyo gwayagala min ibadihi, mu baddu be. Wa yaqdiru lahu, ate oyo n'amupimira ekimumala, n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala omulala amugeredde ekyo kyalaba nti kyekyo, naye nga si kingi ng'ekyoli asoose. Inna Allaha bikulli shay'in alim, Allah ku buli kintu kyonna ye mumanyi asinga, ate tabuuzibwa nti lwaki okoze bw'oti, ate tabeera ng'abuuzibwa lwaki ono omuwadde kitono ate lwaki ono omuwadde kingi. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم أتسنغو جزاكو نوبابوزي كبوزي چوكبري من نزل من السماء ماء أن يابتون يسزا مزاقين كبو كوفا مبانغا ومبري فأحيا به الأرض إنسي يفسين ناجو برم من بعد موته لفنما روكبان تبدف فينا تكاكسزان تبولي يشريكو تبدف كفردوم سنة لا يقولون الله bajja gamba nti agaba enkuba ye Allah yekka. Era ekyo ffe tukiwaako obujulizi nti amazzi bwe gabula wano mu Uganda tetugenda kwerosi, tetugenda wa pulezidenti, wabula abantu balaajanira abo bannaddiini nti mutusabire eri Allah subhanahu wa ta'ala, mmwe muyina layini ye mumubiipi ng'atuwe amazzi, era ne tusaba era Allah subhanahu wa ta'ala n'ayanukula. Kale Allah subhanahu wa ta'ala bwe tuba tukakasizza nti ensi ebadde efudde byonna ebiriko, n'atonyesa enkuba ate n'abiwa obulamu, naawe wali badde okimanya nti oluvannyuma lw'okufa ng'ebyo ebibadde bifudde, y'oyo awa obulamu ebirime yajja okuwa obulamu oluvannyuma lw'okufaakwo, ajja okuwa obulamu akuzzeewo nga bwazzaawo ebirime ebibadde bifudde omusana. Kuli alhamdulillah, gwakitegedde yogera ogambe nti Allah yeebazibwe. Bal aktharuhum la ya'lamun, naye la ya'qiluun,
abasinga obungi amagezi matono tebasobola kubeera nga bapima kino ku kiri ne batuuka ku kituufu ekibakakasa nti ejja kubaayo okuzuukira, so nga bakakasa nti omusana we gubadde gussa ebimera enkuba bw'etonnya Allah subhanahu wa ta'ala nga yagisiza byonna biddamu n'ebitojjera. Oyo atojjeza omuddo yajja okutojjeza omwoyo gw'atoddemu awogende mu maaso gaakubale. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا تبلي بلنبوانسينو إلا okujjako lahwun wa la'ibun bufaananira ddala nga bulabu muzannyo n'oggayaalo ly'obudde kimala budde. Lwali teri muntu abeera mu muzannyo n'azibizaamu, wabula omuzannyo gubeerako amateeka agagufuga, ate era omuzannyo gubeerako obudde obugere n'obulamu bw'ensi buliko amateeka agabufuga, so nga ate era bulina obudde obugere bwekityo bwe bufaanagana. Allah bw'agambye obulamu bw'ensi eno tebufaanagana okuggyako omuzannyo nga bwe muteekawo omuzannyo ne mussaawo amateeka, ne bulamu bw'ensi alina okubeerako amateeka ate alina obudde obugere. Allah subhanahu wa ta'ala bw'agambye nti wamal hayatu dunya, tebuli obulamu bw'ensi eno bw'oba obutunuulidde illa okuggyako lahawon, kintu kyakwegayazaamu, wala'ibun, ate kifaananira ddala omuzannyo, wa inna addaara al akhirata, naye obulamu bw'ensi lahiya al hayawaanu, bwe bulamu obwenkomeredde. Law kaanu ya'lamuun, singa abantu baali bakimanyi baali badde bakolerera obulamu buli obutaggwaawo okusinga bwe bamalira ebiseera byabwe ku bulamu obuggwaawo, nga bw'olaba omuzannyo bwe guggwaawo ne mugenda mu World Cup n'eyita n'ebanga etabangawo. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا ركبوا في الفلك، abantu singa bamala ne balinnya mu maato gaabwe nga bagenda okusaabala ennyanja, ennyanja n'emalayo ekyanga, da'u llaha, bakoowoola nga balaajanira Allah, mukhlisina lahu ddiina, nga batukuliza ddala ku lw'eddiini, nga tebalinayo kye basinza kirala era tebalinayo kye basaba okuggyako Allah yekka, nga gwe balinamu essuubi nti yasobola okubasumattusa eryato lino ery'ekyanze n'omuyaga. Falamma najjaahum ila albarri, naye bw'amala okubawonya n'abasumattusa ne bagenda eri emitala nga bamaze okusomoka, idha hum yushrikuun, ate mwana wattu ogenda okulaba nga baddayo mu kukola shiriki ne mu kugatta Katonda n'ebintu ebirala, ne batandika kuwoza omusajja abonze eryato, ne batandika okuwoza nti jjajja atusaasidde, bajjajja ab'oku lukalu ne ku mazzi batuyambye. Ate be babyogera bamaze kutuuka eri mitala nga basomose ne baba bakyali ku nnyanja, awo Allah yekka yabeera ku mimwa nga basaba Katonda abayambe. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. liyakfuru bima atainahum, era ekyo nga bakikola okuwakanya ekyo kye tuba tubatuusizzaako ekyokusumattuka okufiira mu mazzi, era nakyo ne bakikola ne babeera nga bazzeemu okukola shiriki olw'okwagala okuwakanya ekyo kye tubatuusizzaako ekirungi. Allah agamba nti waliyatamatta'u, baleke beeyagalire mu bukafiiri bwabwe, baleke beeyagalire mu busamize bwabwe n'okwebaza bajjajjaabwe. Fasawfa ya'lamuun, kiribadda kibalikitegeera nti yali omutuufu okwebaza yali Allah subhanahu wa ta'ala. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أولم يروا abantu bote balaba أنا جعلنا حرما abawarabu b'omu Makka abayigganya Nabbi sallallahu alayhi wa sallama nga bamusaba aleeta ebyamagero eby'enjawulo nga bannabbi abalala be baaleetanga basooke bamukkirize. Allah abawa ekyokulabirako ekiri okumpi nabo. Awalam yarawu, tebasobola kulaba abawarabu abo, anna ja'alna haraman aminan, nti ffe twabafuulira ekibuga kyabwe Makka nga kya mirembe, ne tugamba nti anaabanga faman dakhalahu kana aminan, omuntu anaabanga ayingiddewo anaabeeranga mirembe. Allah subhanahu wa ta'ala abantu b'omu Makka yali yabawa emirembe nga n'ensi yaabwe ey'omu Makka yagiwa emirembe, abantu bonna bagigulumiza. Naye n'abagamba nti wayutakhattafu nnaasu min hawlihim, so nga abantu abali emabbali g'ekibuga kyabwe ekyo batulugunyizibwa nga banyagibwako ebyabwe, nga battibwa kifa mukokko nga tewali agamba. Abantu ab'ebbali obulamu bwe wawangaaliramu bwa bugubi, so nga ate wano mu Makka obulamu bwe muwangaaliramu bwa mirembe. Ani yabakolera enteekateeka eyo ekibuga kyammwe okubeera nti yakifuula eky'emirembe, n'abagaana abantu bonna okubeera nga bakikoleramu effujjo,
so ng'ate ebibuga ebibeetoolodde effujja eriri omwo ya rabbi toyinza na kubeera nti olyogerako biyitirivu obubbi okuttiŋŋana na buli kika kya muze gwonna. afa bilbatili yuminuun naye awamu n'ekyo basazeewo obukyamu bwe babeera nga bagenda kugobe. afa bilbatili yuminuun basazeewo okugoberera obukyamu nga bwe bamatidde bwe bujja okubatuusa ku bulungi. wa binicmati llahi yakfuruun ekyengera kya allah subhanahu wa ta'ala ekyo kye yabawa ekyokubaleetera nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama ne qur'an eyaba efuukira allah subhanahu wa ta'ala ensonga y'okutebenkeza ekibuga kyabwe ne babeera nga bamuwakanya. qur'ani bagiwakanyizza ne nabbi agirese bamuwakanyizza ne allah subhanahu wa ta'ala yabawa emirembe mu kibuga mwe bamuwakanyizza. yeewuunya nti obukyamu okusinza amasanamu basazeewo okubeera nga tebasazeewo okugoberera kyebamatira. ebyengera bya allah byabawadde ebiyitirivu okubaleetera nabbi basazeewo okubeera nga babisuula mukuluka. allah subhanahu wa ta'ala abeewuunya nga bwolaba mu suratul fiil bwe yabagamba nti nno bagende falyabudu rabba hatha albaiti alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf bagende batandika okusinza allah oyo yabawonya enjala n'abawa ekyokulya ng'ate mu nsi yaabwe terimu akantu konna nsi nkalu ate n'abawonya okutya nga omuntu aba ayingidde mu kitundu kyabwe abeera mirembe wadde ng'abeera ebweru w'ekitundu kyabwe abeera mu bulamu nga bwakweraliikirira. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ومن أظلم مليا زمان كاسينغو منيني ممن افترى على الله كذبا okusinga ku muntu oyo ajweteka ku Allah obulimba n'abeera ng'ajweteka ku Allah subhanahu wa ta'ala ebintu by'obufere eby'obulimba. iftara ala Allahi kadhiban ajwetese katonda obufere obw'obulimba ddala. aw kadhaba bilhaqi oba alimbisizza amazima lamma ja'ahu ng'ate amaze okumutuukako. ani amusinga obulyaza amaanyi n'abeera nga katonda amuteekako ebigambo eby'obufere n'abeera nga katonda amuteekako ebigambo by'obulimba so ng'ate amazima gamaze okumutuukako era ng'agategedde. alayisa fi jahannama alowooza mu jahannama teriyo mathwan lilkafirin obuddo bw'abatakkiriza abajeemu ng'oyo alowooza mu jahannama teriyo kifo kye. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا abantu bonna balikola kaweefube nga bamukola ku lwaffe nga bakola eddiini ya allah ebeere nga etumbuka egenda mu maaso kiro misana nga tebeebaka bali mu kupulaninga butya eddiini ya allah bweneesaasaana. lanahdiyannahum sublana tujja kubaluŋŋamya awali amakubo gaffe amalungi aganaabaleetera okutuuka gye tuli nga tubasiimye. wa inna allaha lama'a almuhsinin allah subhanahu wa ta'ala mwino kimanya nti mazima ddala bulijjo ali wamu n'abo abantu abeeyisa obulungi. omuntu oyeeyisa obulungi yoyo nga bwe baatugamba nti anta'buda allaha kwe kusinza allah ka annaka taraahu ng'olinga omulabako fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka wadde gwe tomulaba yakulaba. subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.